Barbara Kongai ow'emyaka 32 kw'ossa ne Tumusime Sseezi ng'onakola mu kitongole kya poliisi ekikuuma abakungu be bakubiddwa amasasi agaabatiddewo akawungeezi k'eggulo mu nkambi ya poliisi e Naggulo. Kigambibwa nti Barbara Kongai yafuna obutakkanya ne bba Alex Adey ng'ono naye akola n'ekitongole kya poliisi ekikuuma abakungu n'anobera ew'omusirikale omulala Tumusime Sseezi era mu nkambi y'emu nga gye yafuna obubuddamu. Naye oluvannyuma lw'okwawukana yabeerako ewa muganda we akaseera katono n'afunayo omusirikale abadde amusuza n'amuwa akayunipooti kabeere ng'asulamu nga bwe yeeteekateeka okunoonya ewalala w'aba ng'asobola okubeera. So ekyomukisa omubi wabadde abeera omwami ono Sseezi yabadde azze omukyalirako Adey gye yamusanze n'amukuba amasasi. Tukitegedde nga bano bwe baludde nga balina obutakkaanya nga bwekuusa ku butabanguko mu maka. Omusango gwabwe gwe baali baggulawo gwadde gukwasisa poliisi yaffe ey'e Naggulo mu mbeera ey'okwawukana ono bwe yalumbidde munne. Olunaku lw'eggulo ne yamulondodde n'amusindirira amasasi kw'ossa Tumusime Sseezi abaddemu budamya agaabatiddewo. Alex Adey yakwatiddwa poliisi bwe yabadde agezaako okudduka. Emmundu yakozeseddwa mu butemu buno nayo yazuuliddwa. Era etwaliddwa ng'ekizibiti ng'esangiddwamu amasasi 12. Emmundu ezo zitera obbaamu amasasi 30. Era ateebereza okuba nti nno amasasi nga 18 yandibadde nga balansi gwe yakozesezza olunaku olwajjo. Ebikolwa by'abasirikale okutta baganzi baabwe bize byeyolekera mu nkambi za poliisi ez'enjawulo nga byonna byekuusa ku butabanguko mu maka. Luke OSG ategeezezza nga waliwo ekirowoozo eky'okubeera abasirikale okuddanga n'emmundu zaabwe mu nkambi oluvannyuma lw'emirimu. Tusuubira nti abatwala obuvunaanyizibwa ku barracks balina okulekeraawo okukkiriza abasirikale abava ku mirimu okusookera mu barracks n'emmundu zaabwe kuba tulaba abamu bajja n'emmundu zino mu barracks ate kwe kuvudde obuzibu. Omukwate akumirwa ku poliisi ya Jinja Road ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.